oluvannyuma lwa minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala okuyimiriza enteekateeka y'engassi ebadde etabudde abagoba b'ebidduka eya Express Penalty Scheme okumala ebbanga lya mwezi mulamba nga bagyekenneenya abaka ku Ludda Oluvuganya bagamba nti bakuteeka sipiika Parliament ku nninga okulaba nga nabo bakkirizibwa okusoma alipoota yaabwe ku ebyo bye bazuula ku kampuni yakwasibwa eddimu lino. Okusinziira ku mubaka wa Nakawa East Ronald Balimwezo Nsubuga, omu ku abo abakola alipoota y'abatono mu Parliament tebaweebwa mukisa kusoma alipoota yaabwe y'abatono eyalimu ensonga ez'enjawulo ezaali zooleka ebituli ebyali mu kampuni eyali eweereddwa omulimu guno. Ffe ng'ababaka tugenda kukikomyawo tutegeeze Parliament, tutegeeze Speaker Parliament nti minority report teyatunulwamu nga ba-implementinga gundi kuba twali tuwandiisa minority ng'ensonga zonna bwe ziri. Balimwezo atubuulidde nti ebirumira bingi ebyali mu ndagaano gavumenti ya kuno gye yakola ne kampuni eno ebyetaaga okutereezebwa bwe kiba nga gavumenti enteekateeka eno yagireeta mu mutima mulungi. Kubanga ly'etteeka lyakolebwa ne regulations tuzirabangako sizirabangako kuba article yatereezebwa ne wa minisita obuyinza obukola regulations kakati tetwazirabako naye n'ekirala nti sente zino ziri already committed twetaaga legal framework. Ono bw'atyo agamba nti endagaano gavumenti gye yakola ne kampuni eno eriko ebibuuzo bingi ebisaana okwanukula nga tennaba kuddamu kukkirizibwa kugenda mu maaso na mirimu gyayo. Kampani eno eri private ate ekozesa installation za police kimenya mateeka installation za police ekozesa kamera za police ekozesa basirikale okwenforcinga. Private company yaweebwa omulimu ogukola yandibadde byonna yebikola kakati awo ani agenda okusasulira installation za gavumenti. Balimwezo agamba nti byonna ebigenda mu maaso kati binenyezebwa Paalamenti olw'obutakola kimala kwekenneenya bulungi endagaano ya gavumenti gye yakola ne kampuni yakwasibwa eddimu lino. Paalamenti yakitegeera nti egezaako okutonderawo ssente mu nsajja n'ekyusa n'etteeka. Paalamenti yayongeza ssente enkadde zandibadde zikola era zaali manageable. Kye twandibadde tukola kwe konforcinga tteeka ekkadde ne tutayongeza ssente. Kinajjukirwa nti minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Meja General Kayindo Tafiire yategeeza akakiiko ka Paalamenti nti ensonga za kampuni eyali eweereddwa eddimu lino yali tazimanyiiko yadde. And the permanent secretary told me he didn't have anything. He didn't know anything about the project. So I wrote to the president and I suggested to him that it would be a good idea if the Russian company worked with the current manufacturers of number plates in Uganda and explore the possibility of putting their chips on the number plates in Uganda. Okusinziira ku nteekateeka eno n'engeri gye yayisibwamu kyeyoleka lwatu nti waliwo amateeka mangi agayisibwa nga tewali kwekenneenyezebwa biyinza kuvaamu gye biggweera ng'eggwanga ne bannayuganda banyigiriziddwa ebitagambika. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika.